Kiteeberezebwa nti mu Juni wa 2022 ku sitoowe ezisangibwa ku woofiisi ya Ssaabaminisita e Namanve, omubaka okuva mu bbendobendo ly'e Bugisu era ng'ono ye minisita omubeezi akwasaganya ensonga z'ekkalamojja yeenyigira mu kutwala amabaati agali ag'okuyambako abakalamojja okwekulaakulanya, gano nga gaawerera ddala 2,000 nga gali mu ggoogi ya 28. Wakati mu kuwulira omusango gwe, bannamateeka ba Agnes Nandutu bano nga bakulemberwamu Kelebu Alaka baawakanya okuwaabira omuntu waabwe nga bagamba nti omusango guno tegusaanidde kubeera ng'omuntu waabwe avunaanibwa era bye bamuvunaana tebiriiyo. Wano Alaka yannyonnyola nti bamaze okubeera nga bateekayo okusaba kwabwe nga bagala ssemateeka taganjulwe era ataputibwe bulungi naddala kawaayira 21A akakwatagana ku bukenuzi olw'ensonga nti omuntu waabwe mwe baali bamuvunaanibwa ate nga bo bakawakanya nga bagamba nti akawaayiro kano kalina engeri gye kasindiikiriza omuntu waabwe era nga tebalina kamuvunaaniramu kubanga kaba kamuggisaako obwenkanya. For the reasons advanced, I decline to refer the question raised for interpretation because on the face of it, I do not see anything warranting constitutional interpretation. As I had earlier said, I find the provision clear and understandable, and I do not see the connection with Article 28. Bano mu kubaddamu abawaabi ba gavumenti abaali bakulembeddwamu Jonathan Muwaganya Sako ne David Bisamunyu babawakanya nga bagamba nti tewaliwo kyetaagisa kutaputa ssemateeka kubanga buli kintu kirabwa n'ayonka. Bano baalumiriza Nandutu wamu ne bannamateeka bwe okubeera nga bagezaako okugula obudde n'okumalira Kooti ebiseera kubanga ekituufu baali bakimanyi bulungi. Wakati mu kuwa Kooti ebigambo bye, omulamuzi Justice Kajuga baagoba okusaba kwa Nandutu era bw'atyo Kooti n'agyongerayo paka olunaku olwaleero. In light of the foregoing, therefore, I decline to halt the criminal proceedings against the accused in this court. I dismiss the application, and I would like to advise that counsel for the accused may, if they so wish, seek an application for an injunction from the Constitutional Court to halt these proceedings, because I believe that the Constitutional Court, being vested with the jurisdiction to hear the substance of the matter, is better placed to determine whether a grant of stay is justicious or not. Wakati mu kuwulira omusango gwa Nandutu, omuwaabi wa gavumenti Jonathan Muwaganya asabye Kooti okuleeta omujulizi asookedde ddala alumirize Nandutu ku bubbi bw'amabaati. Wabula oluvannyuma munnamateeka wa Nandutu Kelebu Alaka Sako ne Evans Ocheng basabye Kooti kino ekyongezeeyo mu maaso nabo basobole okubaako eddaala lye batwala mu kuwoza omusango guno. Wakati mu mbeera eyo, okuwuliriza omusango guno kwongezeddwayo okutuusa ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi ogwa Juni omwaka 2023 era nga buli kimu lwe kigenda okutandika mbulambulukufu bwakyo.